Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Tulabye nnyo olwa paalamenti gye tulina erabikanga kwegamba gye nnyinza okuyita paalamenti ya Rakizale. Paalamenti ey'okwewummuzaamu nti paalamenti ya Uganda ye paalamenti nga babaka be twatuma otukiikirira babeera mu kwenyiga masaaji. Ababaka be twatuma otukiikirira tebakyasobola kuteesa na bwongo bwabwe. Balina obwongo bwe bateeseza obubali mu mitwe oba oli ng'akwata obwongo bwe n'abubafiidinga ne basalawo nga ye bw'ayagala so si we baagala. Waliwo omukyala yewe mukono Betty Bakireke. Gwali mwaka oba guwedde oba yali 2021 nga tugenda mu kalulu. N'agamba omuntu yenna avaayo n'andeetera ku kifaananyi kya mwami Tibuhaburwa ng'ali mu gawuni muteereddewo obukadde 10. Yali mukyala Betty Bakireke. Yasaba gawuni. Yagamba yayagala kulaba kifaananyi. Mbuti yayagala ziwa basi. Nti abadde tatuula mu lecture room, abadde takola coursework, abadde ta attendinga buli kakati oluvannyuma lwa thorough and deep investigation nga Bobi Wine bwe yagambye actually academic qualification ye ne yakyagulanyi ye y'amaanyi wano mu ggwanga Uganda kubanga yatadde buli omu ku bunkenke njagala ompeeyo omuntu mu byafaayo by'eggwanga lino gwe baali bawadde obudde bakole investigation ku academic qualification ye. Tufe abasomyeko tumanyidde ddala nti waliwo kye bayita homework. Kwega buli muntu yenna yali asomyeko amanyi kye bayita homework. Naye homework ku university bamuyita homework. Batera muyita coursework, bamuyita field work, bamuyita ebintu ebifaanana bwe bityo. Bw'ogenda mu field work tokola wekka. Oyambwako because you do what we call research. Now research bw'oba omukola tomwekolako. Tosobola gamba kakole muka research bwa. Nosirikira. So abantu ng'abavubuka abafaanana ng'abo mbadde nsaba bwe muboogerako mulowooze nnyo ku gye bava bataata baabwe gye baakulira. Abantu abamu bakulidde mu mwenge. Eri abo ababadde bancriticinga olwa academic papers zange kyekiseera mufune ebyokwogerako ebiwera. Okitegedde nti ababadde bajaji nga tewasoma simanyi oli wa MDDs biki kati kyekiseera mwogere ebizitowa mwongere ku bigambo naye nga mwogera ku degree. Mu ngeri y'emu n'akola statement gye nayagadde ng'agamba abaana ba ghetto. Kakati Nobert Mao omusajja omugeze yava Makerere wali nga Guild President najja mu nsi ng'ayogera Oluganda bulungi ayogera Oluzungu bulungi n'olwewaabwe ng'ayimirira ku TV n'akuvuma ne mu Luganda n'ebisoko n'aleeta. Omusajja oyo omugezi yalina okukakkanyizibwa. Kakati Nobert Mao guma bwe buba obufumbo buganye yiteeyo ogende ewammwe oba oli awo obeereyo kudda ku lujja. Naye ku lujja ky'oba omanya abakulaba bakusongamu emimwa baga omwana wa gundi byalema. Ebyo byalema. So sina bigambo biri awo nnyo ku Nobert Mao. Afuse bufumbo bwalema. Thank you. Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira.
Kale tubanirizaako nnyo buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga Uganda oba betugamba abali emitala w'amayanja. Buli omu mu nsi yonna gy'otulabira mu disitulikiti yonna gy'otulabira nsobola okumentioningako ezo entonotono abali mu America, abali mu London, abali mu Switzerland, abali Netherlands, abali South Africa, Jordan, Jeddah, Dubai, Qatar, ndoza sirufula luyimba. Ani awo atero tuwagira gwendeseeyo wansi ki ndoza bonna mbataddewo. Musaako nembabuuzaako emirimu egy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe eno olwaleero tukakkala byagange nze Vicky, of course tusinzira wano ku Mukutu Vicky Exclusive ne tuba nga tukutemeratemera ensonga. Empiso ye program egenda okuba nga ekutuusaako ebintu ebyenjawulo era mu programu eno empiso tukusikirayo ensonga ennekusifu naye nga zonna zeesigamye ku ndowooza zaffe. Empiso ekufumita yadde oba oliawo tojagala mu kaseera keekamu empiso ewonya ate era mu kiseera kyekimu empiso esiiwa ne mu kusiiwa kwayo n'obaako obulumi bwowona n'ofuna emirembe oba obutuuliro. Olwaleero ensonga tuyina nnyingi era ndowooza kansooke nzikirize nammwe mukkirize abakulu bano batubuuzeeko. Oba oliawo wiiki ebadde mpanvu ebintu tusinkanye bingi era tutambuliremu awo. Sayidize eno leero gye ngenda okutandikira omukisa gukwatakwata nnyo ggwe naye leero tutandikira awo. Buuza kuba tulaba. Gutandikidde wa bwana Antonio Mugenyi. Antonio. Abatulaba mwebala okubeera nga mukyatwekuumiddeko okuva gye twatandikira programu eno tuuka olwaleero. Gabadde maanyi gammwe weewaawo okubeera nti tukyali ku pane eno naawe omukulu Vicky okutuwa opportunity buli kadde okujja ne tubaako bitumulungula. Ogwo nno guba mulimu gwa ttendo nnyo naddala nga olaga obulumi ku biba bigenda oba ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda. Njagala okubeera nga ntumirako abantu mwenna abatugoberera okuva mu bitundu ebyenjawulo. Vicky abamenyeemenye naye ate olukalala luba luwanvu terujja kuggwayo. Temujja ng'okwo data wammwe wa bbeeyi naye muwaayo obudde bwammwe okubeera nga mutugoberera. Eddya mbukadde leero alirese omukulu mbuuliza kuba tulaba. Nyongero gatta ebigambo byange ku by'abakulu bano okwebaza buli ssekinnoomu afissaawo eddakiika entonotono n'otwegeka amaaso era n'otulaba. Mwebale nnyo weebalire ddala bannayuganda bali emitala w'amayanja, mwebale kuwatanya, mwebale kazana n'okufissangayo akadde ako ke muba mufunye okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yammwe kuba eno ye wammwe temuyinaayo wammwe walala ne bw'oba toyagalayo eno y'ensi yo. Yenze Sajime olunaku olwaleero nsaba Mukama abawe omukisa naffe atuwe omukisa ku bye tugenda okwogerako. Suubira nti bigenda kubeera birungi eri mmwe ne ku lw'ensi yaffe Uganda. Leero Oluganda tululeke ebisoko luli tewampisa si bulungi Okay, guess what? Olwayo twegatiddwako muganda waffe omulala era nga tusaba tumubanjulire era mu kaseera kano naye kansaba ababuuzeeko mu mbeera emu oba mu mbeera endala tuli balabira ku bikolwa byabwe. Obadde onzizika sajja razza okunzizika bannange mwenna gye muwangaalira nja twala omukisa guno kusooka okwebaza abantu bano olw'omulimu omulungi gwe baatandika. Tubadde tubalaba nga tujja tubeetegereza ssebo mwebale nnyo emirimu gino gye mukola. Kyabulabe nnyo nti temulinawo mukyala kyabulabe nti kubanga n'abakyala balina okubeera represented. Naye nsanyuse nnyo okubeera wano n'abantu abategeevu bwe muti. Olwaleero ndi musanyufu okuba nti nzize wano omulundi gwange ogusoose okuba nti nange nsobola okugatta eddoboozi eri ebigenda mu maaso mu ggwanga lyange ate n'okulaba nti enkulaakulana. Nzize Samuel Kalungi ndi musajja wange ye ekikakasiza ddala nti ndi we Uganda, ndi musajja Munnayuganda. Ekimu ku binkola nasoma enkulaakulana z'abantu bakyewandiise community development enkulaakulana z'ebitundu. Nakuwala nnyo buli ndaba ebintu ebikuripolinga enkulaakulana era abantu bebikwatako ntera obbanenya directly
seetaaga nnyo kusooka kubeebuuzaako ndo that. So mu mbeera efaanana bw'etyo ndi wano olwaleero nfubutuka mu kitongole kye bayita Zinga Yaffe. Zinga Yaffe ekitongole kiri mu community kikola art naye nga kiri ne mu community for community development. Tukkiriza nti tuyinza okukozesa art as a tool of medium okutuusa ensonga ya community development. Tuyimiridde ku mulamwa ogugamba nti for personal responsibility and accountability. Awe tusinziire okukola byonna bye tukola. Yes sebo. Kale camera personnel nsolosoze mulumi emabega. Sigenda kigumira kugaana kyogere ntebe agisudde. Ng'olabye twakoledde wansi wa muti. Kale omukulu mumuwulidde ye Samuel Zinga Yaffe okuva n'olunaku olwaleero tumwaniriza ku pano. Nagaseeka akagambo tuli balabira ku bikolwa byabwe. Paneno okuva lwe yatandika abantu bangi betwagadde batulegatteko naye abamu ku bo balemererwa, abamu bwe batuuka bamanyi n'okudduka obutebe ne babuleka. Kivula program tugiyita mpiso efumita emirundi egiwera sigumuseebiri bangi baleseewo obutebe ne batambula ne badduka. Abamu tukola nabo program bajje batuule ne batuuka ne beekwasa nti katuddeyo tuleete suuti, ensonga za suuti tebadda. So tusaba oleme kukola bwotyo. Kale naye ke watudde awo tuli bagumu nti kati wooli ffe kasita otuula tetuba na buzibu naawe. Okay, kakati abatulaba ensonga nyingi ezigenze mu maaso wiiki eno. Joero tulemesezza okukola sooka otakule enkwawa biggwe. Ensonga ze tuli muzirisirya. Jangu tutakule enkwawa ekyo kiveewo. Era naawe ojja kwetulula. Awamma ffe tezituluma. Ondeetedde okutemaatema programu yaffe. Kati n'ebyo ngenda bitema. Kati toddamu takula nkwawa. Nzolwangu otakula enkwawa enonseka oba onnyonyoogera. Okay, wiiki eno ensonga zibadde nnyingi nnyo ez'ebyobukulembeze n'obufuzi oba ensonga eza politics ezitambudde. Jjukira tukugamba nti programu eno omusingi gwayo kutemaatema nsonga ezibaddewo ezirumira ddala munnansi era ezimukwatako, naye tusoosowaza nnyo ezo ezinywedde mu zinnaazo akendo mu wiiki ennamba. So ezimu ku ezo ensonga ze tutunuddemu mu wiiki eno bukyanga eggulwawo tukirabye nti ensonga esatu zino zibadde za nkizo era bannayuganda mwagadde tuzigaziye tuwongere okubakubira mu ttooki mu ndowooza zaffe. Endowooza ezigenda okuwulirwa mu no zivunaanyizibwa ku muntu ssekinnoomu era bezikosa tusaba tusonyiibwe si kunoonyezebwa waffe tetwagala batunoonya. Buli we tumiisinga omu ku bannaffe kiba kikyongerwa ate okuleeta obwennyamivu eri abo abatulaba. So Parliament eteekateeka kuba ng'esimbula mu budde bwonna okwolekera mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo oba mu regions z'eggwanga ez'enjawulo, era nga bagenda kusookera mu ggulu eyo okubanga gye batwale enkuŋŋaana zaayo. Era ensonga lwaki Parliament yasazeewo negamba keve Kampala ebeere ng'eyolekera mu regions ez'enjawulo, baagala kuba mbu batuusa buweereza bwabwe eri regions zino zonna zibe nga ziganyulwa mu Parliament oba mu biteeso. N'ekirala Parliament yagala kuba ng'efuna ebizibu ebifa mu regions ezo okugeza nga Western, Northern, Southern, Central rede Parliament mwebeera ne mu Eastern baagala kuba nga batuuka. So regions zonna ezikola eggwanga Uganda Parliament yagala kuba ng'etwalayo entuula zaayo era ng'ekisinga okuba ekyamaanyi mu ggulire lino kwe kuba nti buli ntuula zino eza Parliament gye zigenda okgenda region ezo bagenda kuba basaasaanyizaayo biliyoni za ssente 5. Bagenda kuba batuulayo ennaku 3 era mu nnaku ezo 3 nga basaasaanya biliyoni 5 mu regions ezo. So awo tugenda tunulawo
mu mbeera ey'okumanya lwaki sente y'omuwi w'omusolo. Okay, era tuyina sente. Ensonga enda omwami Kyagulanyi, the president of the people's president, awo kaba kateredde. Mwami Kyagulanyi, people's president, yamaze people's president era nga ye mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform, yasazeewo emisomo agikuba oluku mu mutwe olunaku olw'eggulo, bw'atyo n'atikkibwa, yafunye degree ye mu mateeka. Tugenda kutunuulirawo okusomoozebwa kungi nnyo okuli mu kusoma kwe okufuna degree eno, era nga okumu kusomooza okusinza okuba okuzibu ku side ye kwe kuba nti abamu ku officials batuuka n'okugenda ku university basobole okunoonyereza ku ngeri gy'asasulamu ebisale, engeri gy'abadde attendinga class, n'ebintu ebirala byonna nga tugenda okuba nga tubitunuulira. So tugenda kuba tutunulawo neera tekingana kugamba nti congratulations Mr. President olw'obuwanguzi obwo. Mu mbeera eyo mwami Nobert Mao ensonga ze nazo tugenda zitunuulira. Ekimu ku kyewuunyisa nti contract yeggwako ate era akomawo okubanga azoganya mu mbeera y'ebyobufuzi. Sajime Antonio ne Samuel Zinga yaffe benina ku pano olunaku olwaleero, tubaanirizaako nnyo era munzikirize ngambe nti tusimbudde. Ntandikidde watone ensonga tutandikire ku ya Parliament. Parliament yasazeewo entambula zaayo ezolekeze mu bitundu by'eggulu gye yagala okusookera. Olowooza Parliament kyeyasazeewo okukola kirungi era kiyina obuweereza bwe kisembeza eri abantu, era abantu abali mu regions zino bagenda ganyulwa batya mu ntuula za Parliament zino ezituuse mu bitundu byabwe butereevu, ate n'ensonga y'akasente olindeko okugikoonako. Abatuwulira era abatulaba, njagala tutandike kutunuulira omulimu gw'ababaka ba Parliament gweguliwa. Ng'omuntu n'ali kitute nti omulimu gwabwe omutongole kwe kuleeta ku fulo ya Parliament ebiruma abantu baabwe, kyova olaba babatuma kubakiikirira na kutwala ebyo bye balaba ebitatambudde bulungi. Kakati olwaleero bw'ogamba nti nno oyagala Parliament etambule egende mu buli kitundu, olwo obanga avodde omulimu gw'ababaka mu Parliament eyo. Era in short nja kugamba lumu nti Parliament mwali badde mugijjirawo ddala awo weeri, kubanga eba tekyalina mulimu oba ababaka baate balaga mulimu gwabwe ngeri gye gwina kukolwamu. One, ani afuna mu kintu kino eky'ababaka bano okutambula? Ababaka bangi abayina amawoteeri ku bitundu byabwe. Nina gwendabyeko ow'eggulu nga Nowembaale ng'agamba nti kino kijja kuyambako ababaka bwe batambula ne bagenda mu buli region, mbu kijja kuyambako abantu b'oku kitundu okufuna mu babaka ba Parliament. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Parliament y'eggwanga Uganda bwe bayakutuula, bonna abagenda kabeere mufumbi wa mmere, kebeere tenti egenda okutwalibwa egenda kuva Kampala egende mu kitundu ekyo. Era bwe banaaba batwala abafumbi b'emmere genda either ku Sheraton oba ku Africana we bagenda okujja abagenda bafumbira bagende nabeeri. Kati bwe banaagenda nabeeri, mbuulira omuntu w'ekitundu gw'ogambye nti agenda ganyulwamu waafuniramu. Tagenda kutunda, tugambe kale mu Northern Region bayina ebintu ng'emicyungwa eby'oku kkubo bye batunda n'ebintu ebirala. Omuntu oyo tagenda kubitunda eri ababaka ba Parliament, kubanga n'ebifo ababaka mwe bagenda okutuula oba mwe bagenda okubeera nga Parliament etudde tebagenda kuganya abantu bano kubiyingiramu yadde okubituukamu. Kakati bwe tutunuulira obulambulukufu bwa Parliament okutambula okuva weebadde wano ku Parliamentary Avenue mu Kampala ogenda mu buli region, okwo kwe tuyita okudiibuuda. Bwebanga Parliament ebadde etuula nga boonona 3 billion buli lutuula, olwaleero bakulaga baagala bongereko billion endala 2.
tutunuulire buno buwumbi obubiri bwe babutereka ne bugenda mu kintu ekirala kyonna eky'eggwanga tuba tetuganyuddwamu nnyo okira okugenda okubwonoona okubugatta ku 3 biliyoni okuwera 5 biliyoni. Ekirala kye naalitunuulidde paalamenti efaananyeeko mwami Tibuhaburwa bye yatugamba gye buvuddeko, yavaayo n'agamba nti abagenda e Bulaaya mukomewo mumbuulire ebintu bye mulabye eri mbikole wano e Uganda. Yali mwami Tibuhaburwa. Naye nga muntu y'omu alinnye ennyonyi kuva mu mwaka gwa 1986 mbala emyaka kuva 1986 ng'awangudde olutalo olw'Eruweero. Bwe yamala okuwangula olutalo olwo yatandika okulinnya ennyonyi kubanga yagendanga mu delegation mpitirivu okwetooloola amawanga agali ku lukalu lwa Africa and beyond Africa. Kakati ne paalamenti y'eggwanga Uganda teyawukanyeeko ne mukama waabwe mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa atugambye nti nno ye akwata ekkubo n'alinnya ennyonyi n'agenda mu America, n'agenda mu UK, n'agenda mu Russia n'amawanga amalala ageetoolodde Africa nga n'agamuli ku mulirwano wano gayina ebirungi bingi ebitali mu Uganda naye nga yakugamba tabiraba balina kulabira mulabire. Kyenva nkugambye mu ntandikwa nti omulimu gw'ababaka ba paalamenti gweguliwa. Nabo bamufaananye ne bambala ekifaananyi kye nti ababaka bakulaga nti bo kibakaluubirira okutambula okuyita mu constituency mu bitundu bye bakiikirira okujja boogere ku fulo ya paalamenti nti mwategedde ewaffe waliyo oluguudo olubi, eddwaliro lyaffe erya gavumenti temuliimu bitanda, oba eddagala libulamu oba temuliimu baddokita, beetaaga okubeera nga bateekebwamu. Gwe mulimu gw'omubaka wa paalamenti okuggyako nga mutugamba nti ababaka balekulire paalamenti gibalenga etaliiwo kuba ye platform gye twali tutenga egenda okutwala omulaka gwaffe abanaku abali eno abatagenda kutuuka kuba bano tubatuma kukiikirira byaffe ebitunyiga n'ebirungi bye tulaba ebiri mu gavumenti. Tetulina kubabuulira bitunyiga byokka. Kakati mu mbeera eno paalamenti yaffe okwata ekkubo egende mu buli region ndi omu ku batakiwagira kubanga ndaba kugenda kubeera kudiibuuda, kugenda kubeera kwonoona nti ekikulemedde wano ng'oyonoona kitono onaakikola ng'oyonoonye kingi. Okay. Kale Sajjime, paalamenti nga paalamenti okusookera ddala tusooke tulambulire omuntu atulaba omugaso gwayo eri eggwanga lino mugaso ki? Wabale nnyo mukulu Vicky. Omugaso gwa paalamenti kwe kutuula ne batuteeseza ne batuyisiza amateeka ge tugenda otambulirako n'ebyo bye twetaaga mu bulamu ng'obwa bulijjo nga tuyita mu bakulembeze abo be tusindiseeyo. Naye ngenda kusooka nkuzeeyo mukulu Vicky ngambe abatuwuliriza nti tulabye nnyo olwa paalamenti gye tulina erabikanga kwegamba gye nnyinza okuyita paalamenti ya Rakizare. Paalamenti ey'okwewummuzaamu nti paalamenti ya Uganda ye paalamenti nga babaka be twatuma otukiikirira babeera mu kwenyiga masaaji. Ababaka be twatuma otukiikirira tebakyasobola kuteesa na bwongo bwabwe, balina obwongo bwe bateeseza obubali mu mitwe oba oli ng'akwata obwongo bwe n'abuba feedinga ne basalawo nga ye bw'ayagala so si we baagala. Ekirala Vicky kyenjagala okubeera nga ntegeeza bannayuganda abali eyo nti kibi nnyo nti paalamenti ya Uganda mu nsi ndowooza yonna eno paalamenti y'e11 yesinze okulabika obubi, yesinze okulabika obubi n'okola ebyekisiru ebiteetaagisa mu nsi yonna. Nti mwe tuli nga tuvudde ku bantu abeegabira ensimbi ne tujja ku sipiika ne banne engeri gye basaasaanyaamu ensimbi. Vicky nzija ku kyobuuzizza gye basaasaanyaamu ensimbi. Olwaleero nga tutunuulira ne twebuuza lwaki bandibadde bakwata paalamenti bagisitulo gijja mu kizimbe weeri bagitambuza ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Biliyoni 3 ze zikozesebwa
buli lutuula nga bali wano Kampala wabula bilioni 5 ze zigenda okusaasaanyizibwa nga bafulumye ekibuga Kampala bagenze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bilioni 5 twagala kwebuuza bilioni 5 gye bagenda zisaasaanya kuba si tebagenda ziwa bantu zaabwe bo kutuuza ntuula zaabwe. Bwe babanga bagenda saasaanya bilioni 5 twebuuze singa tebazisaasaanya ne baziwa community eyo kuba constituency eyo bice bisobola okukolebwamu. Nabadde ntunuulira Rob Joel Sonyonyi ng'ayogera mu palamenti awo ng'abuuza omumyuka wa speaker Thomas Tayebwa ng'amubuuza nti bino byo bye mutugamba mubiteesezaawa. Kibuuzo kikulu nnyo ebyokutambuza palamenti. Yes. Kuba nakyo kiteeso kirala. Kubanga Ssenyonyi y'omu ku ba commissioner ate nga mukulu okubeera leader of opposition obeera n'obuyinza okutuula ku bukiiko bwonna obuyina okusalawo ebigenda mu maaso. Abuuza bino mmwe bye mutuleetera leero nga muŋŋamba nkumeekume abali ku opposition benkulembera mubiteesezaawa. Lwaki mubituwa ku last minute? Era omumyuka Thomas Tayebwa yamugambye bagenda funayo obudde batuule boogere ku ekyo. Niyo obudde buli luddawa ng'olwedde entambula enteekateeka zigenda mu maaso. Tudde ku kirala. Vicky, lwaki ssente zino zisaasaanyizibwa era ffe nga ffe zituyambira ffe abantu b'owansi bwe tubeera abaabulijjo? Abantu baabulijjo. Zigenda kutuyamba bitugasa oba tebiyina makulu? Vicky, nze nnina endowooza egamba nti tebiyina kye bigenda tuyamba. Wabula nalabye omubaka amanyiddwa nga Naguti Faith ng'agamba leader of opposition kugamba Rosa agijja luddawa. Agijja luddawa okubeera ng'alumirirwa ssente zino bilioni 5 ze tugenda okusaasaanya mu nnaku ezo. N'agamba nti atuleke tugende tweyagalemu. Tweyagalireko mu loogi z'eggulu, tweyagalireko mu hoteli z'eggulu, tunywe ne ku mwenge. Oyo mubaka mulamba Naguti Faith yendowooza. Natunuulidde ababaka abamu ab'omu mambuka eyo nga bagamba nti bino leader of opposition aleeseemu mawanga, lwaki tayagala bigende eggulu? Mu mawulire agajjo abantu b'eggulu bagamba abakulembeze baabwe nti kuno kwonoona kwa ssente. Abaagenda ne balonda akalulu bakusindika obakiikirire bakugamba nti temujja ezo ssente mutukoleremu ebirimu amakulu. Gw'ogamba tuyina okujja tumanye ebibaluma. Ani awakanya ani? Vicky, tewali agenda kutuula nga palamenti egenze eggulu. Tewali muntu mu community agenda kutuula. Ojjukira palamenti ya Agnes Nandutu. Era we yajjanga eyo si palamenti ya ggwanga. Yalinga ya is it NBS? Was it NBS? NBS. Era bwe NTV. Era bwe bajjanga ku kitundu balondanga bakulembeze. Si bantu ba bulijjo, bakulembeze. Bajje batuule batanye ku nsonga eziruma abantu baabwe nga bazitwala waggulu ku bakulembeze ba MP, president, ba minister n'abalinga abo. Kitegeeza omuntu wa bulijjo tagenda funa mukisa kutuula na MP ku parliament gye batutte. Ate ng'omulamwa gwakumanya bizibu biri mu region yezo. Omulamwa gw'abano kino kye batugamba katambala ku maaso. Wabula omulamwa oguli mu kino nze njagala kubulira nga si kirumamu. Bali mu kuzibiikiriza ekifaananyi kya palamenti ekibi ekibadde kigigenzeeko. Nti baagala okulaga omuntu oli ali eri nti atuli naawe era tusobola n'okutuukako. Palamenti esobola okujja gy'oli. Naye olw'okuba abantu balina obusungu nti palamenti ebadde nnyo n'okwejalabya mu byensimbi. Tulya mwe balonda gundi yabba 5 oli yatwala zino ono yatwala zino. Ekifaananyi kyafa nti bannayuganda abasinga obungi tebakyakkiririza mu palamenti ya ggwanga. Kati basazeewo bagibatwalire n'ekigumaza kuba oli talina kyagenda kufuna mu nnansi. Nze ogireeta wano wendi nga sigana na kugerayo kigambo n'ekimu tebikola sense. So ndowooza tewali makulu mu ekyo. Samuel Ozinga. Palamenti egenda kuva Kampala eyolekere regions zino.
naye nze ng'omuntu ndowooza nti regions gye baagala okutwala parliament bawulire ebizibu byayo, ababaka baayo bamanye ebizibu byayo, because kati gwe oli community expert. Ababaka ba regions zino bamanye ebizibu ebituufu ebiruma abantu abo abasindika, era bwe baba bamanye ebizibu ebyo, kiki ekiremesa ababaka bano okuvuga ebizibu ebyo okubijja mu region eyo okubireeta e Kampala mu house ne byanjibwa era ne bikolwako. Ye parliament bwetavuga kugenda mu regions zino, abantu bano ebizibu byabwe oba eddoboozi lyabwe terisobola kutuuka eno Kampala parliament gyeri, ababaka ne basobola okubanga bakubaganya n'okusala entoto ku ebyo ebibeera biruma abantu. Neyanziza nnyo olw'omulamwa guno. Of course abakulu boogedde ku nsonga zonna na lwaki tetulina ku parliament erina kuzunga naki. Weewaawo etteeka likkiriza parliament wonna parliament webegenze mu mateeka wonna we bakkiriziganya oba batudde wano ku luguudo basobola okugamba nti kati eno ye parliament. Eryo netteeka lyakolebwa nga bagendereddemu ku making sure nti wabaawo ekiteesebwa kireme kubeera crippled by a place. Nti tulina osooka okugenda tutuule e Kampala kireme kuziŋŋama. Ekigendererwa mu tteeka eryo kyali nti emirimu gireme kuziŋŋama, emirimu gikole ki? Gitambule mu mbeera yonna. Naye tulina obuzibu nti abantu betulina nga ba parliamentarians si be batuufu b'okubeera ba parliamentarians. Kuba kati we are discussing these things naye tulina okuddayo emabega tutunuulira obuzibu buno buvaawa. Abantu betulina nga ba parliamentarians, kino nkyogera without any fear of contradiction, they are not fit at all. Oshegedde tebali fit kubeera ba parliamentarians. N'olwekyo Joel bw'aba yabuuziza ekibuuzo nti bino mubiteesezaawa, nze okinjije Mukama mbadde mbonga mbuuza kino ekiteeso kyayita ddi? Because that's a very big decision to make. Ekyo baani abakiteesaako nti parliament eve wano edde wali oba etambule eve wano egende mu zi regions. Kye twebuuza eyo mu region gye balaga teriyo ba MP baayo. Lwaki temukwata akakiiko ne mugamba nti aba ba MPs ab'omu Central mukola akakiiko mutunuulire ensonga zokka ez'omu Central, ba MPs abali mu West mukwate mutuule mukole akakiiko kammwe regional, musobola okukola kye twandise regional committees, mukola olukiiko lwammwe n'ab'omu East n'ab'omu West n'abawa. Bwe mumala okuvaayo with a report of about even ne giba myezi 3 mwe discuss a strategy, because if mu community development abantu be mu West ebintu ebizo bakulaakulanya byanjawulo nnyo n'abantu abali mu East. Definitely. N'aba Northern era kyekimu byanjawulo nnyo. Kati gwe bw'ositula parliament n'ogitwala mu West n'ogitwala mu East n'ogitwala wa, you're fooling me. Ontegedde, you are fooling me. You are trying to, in fact what you are trying to do is it is called foolery. You get my point? You are fooling me. Abantu bano bamanyidde ddala bulungi nnyo ebizibu byabwe okusinzira ku okusinzira gye bakola ki gye bali oba gye bawangaalira. Then ekirala principle endala abantu gye balina okutegeera nti development is not uniform. Yeah. Teri uniform. Kyovola nti abantu batera okusanga obuzibu. Oli n'agamba oli n'agula emmotoka ng'ate tannagula ttaka, kale omusibu oyo kale talina magezi. No, waliwo areas ezimu nga you need a car
to build a house. True. Ate waliwo areas endala nga kikkakatako soko kuzimba woonoosula nga tonnafuna ntambula ng'entambula ku bo erabika nga luxury naye tewaliwo abantu abajja ssente mu kuvuga taxi nga gwe mulimu gwe kakati ye waanaaba ne miliyoni ze 2 mufo ky'oggula taxi ate agula amatafaali agenda kujjawo eza seminti. You get my point? Yeah. Now this is where we have a problem. Nti abantu abali mu parliament tebali fit kubeera mu parliament. Kyovola nti tusanga obuzibu mu mbeera ey'okuba nti bateesa ebintu okusinziira ku bo be baba bawulira. Njagala okuzaayo emabega katono abantu baffe abayingira mu parliament mbaba banoonya mirimu gya kukola. Senga basudiru be bali mu parliament. Senga bakirumira be bali mu parliament. Senga kyali nti kuteesa. Kubanga nze kyovola basikiriza mu democracy. Nze sikiriza ati akalulu kange n'akako n'akoono n'akoli mbubwenkano. Nze sikiriza mu democracy. Sikiriza nti tusobola okuyimirira wano ne tulonda omukulembeze sisibikiririza mu kasasiro. Because waliwo abantu be tulina okutegeerera. Kakati beetadde mu position nti be batutegeerera. And it's a problem. Wekyegedde bulungi nnyo. Kati weebuuza abantu bajja batya abo mu parliament okutuuka nti eri mu mbeera efaanana bw'etyo. Kubanga abantu baava eri omusajja n'ayogera. Bana omusajja ayogera. Wamuwulidde? Be bantu abali mu parliament. Nti ayogera nnyo wali ku stage ya boda we bawangaalira. Nene mu parliament tasobola kuyimirira ku fulo. Kankubuulire. Yes. Nakugamba kati kyobola nti balemereddwa. Kyobola nti baagala okugenda muzi areas ezo. There are 2 issues. Very important issues. Amaanyi g'omukulembeze gwe bayita MP, Member of Parliament, ogalabirawa? Kibuuzo kyabali. Ogalabirawa. MP olabirawa amaanyi ge. MP yenna amaanyi ge Member of Parliament mu nsi yonna. Because bino ebintu twabikopa bukopi. Mu nsi yonna. MP amaanyi ge gabeera ku floor of parliament. Si wabweru wa parliament. Not anywhere outside the parliament. Si omulimu gw'omukulu gwa kuteesa ku fulo era ebirowoozo bye birungi bwe biyingira ku fulo n'akonvinsinga abalala ne bifuuka amateeka olwo parliament gw'oba ogiwangudde. Si mu kolido wano basanga mawuli nga bajjako interview najja kati nga wano ku pano TV ngeyo nazimba nayogera ebigambo ng'ebigambo kati gabikyala nga Namboozo nayogera ebigambo bingi ne bitrendinga ku TikTok ago simanyi ga MP. Obwo bunafu bwa MP kitegeeza ya paying more attention to wrong things. Okoze ebintu oli mu kukola bintu bingi nga binafuya eggwanga naye ate gwe ng'oyisaawo ebiki ebibyo ebi personal. So ombuuziza ekibuuzo n'oŋŋamba nti ekintu kino kyogenda eri mu nankani akadde kyogenda eyo kigenda kuyambawa. Ekisooka ddala kigenda kuyamba yadde akatono bwe kati. Ekyokubiri kigenda kubeera very expensive. Very expensive. Ekyokusatu ono yayogedde ku nsonga nti sente ezo tulina emyoga tulina biki na biki. Lwaki mubaweereza miliyoni 10 buli muluka? Mukwate region eyo mugikwatire billion ezo muziteeke mu myoga gyayo. Mubagambe kati mukimeki? Yes. Mukime sente. Ate mugende mubasomesa abantu nze ntambula mu communities. Ekimu ku bizibu by'abantu butamanya. People don't know what to do. Ye problem esinga obunene mu Uganda. People don't even know who to vote. People don't even know what to do anywhere. Era kati omulimu omukulu gwe tulina okukola kati nga abantu ng'ano we tuli. Kusomesa ki? Bantu. Si kubagamba bigambo bibakenyentereza mmeme. Kubagamba nti kino kibi. Kubagamba nti badde mukole bwe muti. Nze kino kye ngamba. Buli anywhere mu Uganda buli MP bw'aba bafugidde emyaka 10 and aba ekyo gwe muna Uganda ekyo kyekolere nga ki myaka 10 bisanja bibiri bye uliriza
don't vote such a person. Oba akoze bulungi oba akoze bubi. Awo wokka mugenda kusobolera ebintu bino. Okay. Just katono nnyo mu bya muganda wange ono bw'atunnyonnyodde. Atunnyonnyodde bulungi. Ne tulina ekintu kye twerabira. Ekizibu ekikulu wakati w'ababaka abo. Tulina ababaka. Nze oluusi ntuula n'ennema kunenya ababaka ba paalamenti. Abadda mu kuwogganira mu kolido za paalamenti. Dwaki? Nti bw'otunulya paalamenti ya Uganda, ab'opposition kubanza saagala kwogera ku babaka b'NRM. Bannema okutegeera si nti bye boogera bye sitegeera ne teboogera mikebe mikalu. Ne bano ab'opposition be tulina. Bw'obatunuulira waliwo abalwana ne bambi ne bwe banaalwana. Nja kuza just katono nnyo 2017. Then withdraw. Omanyi usually ntera okubagamba. Nze am a problem solver as me. I don't talk about issues that much. Kasoka gusa kasonga ke. Kasoka gusa nnyo. So nze kyembadde ngezaako okutegeeza nti okunenya paalamenti oluusi ebintu ebimu waliwo ekintu kye twerabira nti paalamenti waliwo wetuuka 2017 mbadde nkunnyonnyola nti 2017 waliwo okujja ekkomo ku bisanja. Abamu ne babakwata ne babatwala ekyankwanzi. Bagenda okudda nga balina yes mu kamwa noteriimu n'omukulu n'ajja n'atuulawo nti waliwo ekizibu kya paalamenti ekikulu nti Joel Ssenyonyi ne bw'atuula n'agamba bino mubiteesezaawa ye Speaker Anita Amongi yazuukuka ku makya n'ajja n'abagamba paalamenti egenda kutambula. Ne batakikubaganyaako birowoozo. So yajja na kusalawo kwesina kwebuuza. Wabula aba NRM bo bagamba ye. Tebalina na buzibu nakyo. Opposition ne bw'eneeyimirira n'eruma ejjiike etya. Parliament is just a number. Okay. Mudakiike mujja okugamba. Nti amateeka ebintu bino biraba bikolebwa mu mateeka. Weewaawo oluusi amateeka gaba gaakolebwa ku musingi gwa kunyigiriza. Gundi asobola okusalawo okufaanana bwe kutyo. Speaker wa Parliament. Era Speaker abantu bonna waadikiriyalinga nti Parliament kye twasookeddeko wasobola okufuuka ki? Ne bw'atugoba wano n'agamba nti nze ntudde wano Parliament kati ekoze ki? Etudde. Naye omutima omwoyo gwe kikoleddwamu mwoyo gwa bubbi, mwoyo gwa bubbi, mwoyo gwa kweyagaliza, mwoyo gwa kubba. What is the point behind? So ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyandibadde nti tulina okulwana olutalo lwaffe kubanga abakulembeze baatuvaako. Ekyo mukikkirize okuva ku pulezidenti waggulu okutuukira ddala ku chairman owa wansi. Tulina okwerwanako ng'Abannayuganda kuba ffe be bangi ate ffe tusinga okunyigirizibwa. Okigedde kakati neebuuza lwaki abantu beesibye ku bakulembeze nga basobola okwerwa. Yes, it is this simple. Temulonda mukulembeze akina simanyi road mayor akina biki omaze emyaka 10 okyatunnyonnyola njiwawo mubiri ng'abantu bakyabakwata bakyabatwala n'obunyeebwa bwabwe bakyabatwala n'obunyeebwa bwabwe eruzira kuŋŋamba oyiwawo omubiri. Don't vote such people, please. As simple as that. Problem gye tulina mu ggwanga lino endala gye ndabye nti ffe kennyini ffe bulwadde obutuluma. Lwaki? Tuddidde ababaka ba paalamenti ne tubalaga nti nno bwe batatugulirira tebagenda kufuna bitundu. Kakati nabo bwe batuuka ku fulo ya paalamenti bagamba naffe tulina obagaininga nagula akalulu kange. Atwaleyo bargaining power ye eri gavumenti gyalina okulwana okulaga ebikyamu ebiriwo. Gavumenti nemutuula ku mutwe ne mugabo manyi tukuwa 5 mpuuga. 5 bino bwe tubikuwa okola buuti gaba magoba abantu abateekamu mmeka nti abantu nabateekamu miliyoni 2. Kakati waliwo ne bamemba ba paalamenti abayingira nga balidde looni era abamu bafuluma paalamenti yo nga balina amabanja. Naye ani aleetera omubaka wa paalamenti ono okulya amabanja gwe constituent we gwagenda omutuma ate nkeera bw'onaabeera n'oluguudo olubi ogenda ewuwe ateeka amafuta mu tractor y'okugombolola
bajje bakulimira oluguudo balukole byagadi bengalye kubanga ne mukumutwala mu parliament yamala kukugulirira tewamutwala olw'obulimu bwe n'ogoba omulimu aba agukoledde ye nga ye. Kakati nga tunaamalawo bino ebituluma nga tunaamalawo embeera eno eri mu ggwanga tulekerawo okutunuulira ababaka ba paalamenti ng'akatale, tulekerawo okubatunuuliranga abantu be tulina okuganyulwamu n'okufunamu. Kaka katono nnyo mmwe kennyini mu kulonda ababaka mwe abalonzi mwe beŋŋamba muddira ekiro ng'ebula ebiro 2 akalulu kasuulibwe nga Samuel Zinga bulijjo abawa ensonga ezimatiza era nga mugamba oyo omwana waffe tulina okumusindikayo naye ate nga mugamba omuntu amwesimbyeko Sajjime tetumutegeera bulungi ne ku kitundu yakasenga naye ng'okutegeera okumanyi naye okutegeera kuli mu bamutegeera financially kati ebiro 2 ebisemba mu kuba akalulu Sajjime n'alyoka akukusa pulimo mu kiro nga buutu n'emito gy'emabega temuli balimu nga mulimu sabbuuni 2,200 empya bagaba 2,200 empya n'obwolukumi obupya n'akuwa obwolukumi buna n'ogamba omusajja mpa jjukira sente za kiro za kizikiza gwe n'olyoka ozikwata ng'omanyi omusajja akuwadde emitwalo oba emeka kumba akuwadde 4,000 esabbuuni oba yali wa 2,000 ogw'omuti ogwa bbulu then n'akuwerako n'akatole k'omunnyo n'ogamba oyo omusajja Sajjima akola oli mwana wa gundi just ku kyalo netajja kusobola tutuusiza bintu talina kyatubiza ng'asirise bulijjo gombadde mwesigwa sajja ku kyalo kakati ng'asirise bw'ati ayina gwagubalira kumba otamanyi nti akutte emitwalo ng'esatu awaddeyo emyaka egi kakyova olaba nti abasajja bano nga bali mu parliament bakola ebintu bingi ebiswaza. Okay, kamaleyo question yange. Then my question to that example is gwenga eyasooka okufuna kintu kidogo oweeya akaluluko oba otunda akaluluko kiki kyoyagala omubaka ono asoose okusingayo hotel ye gye yasangibwa nayo asoose jolo omubaka ki wano ku Mityana Road yalina hotel 2 namba nga yazisinga lwakalu bamukuba akalulu ne bazitwala ne zigenda osuubira mubaka oyo bwe bagamba nti tugenda bajja mu region yo parliament esuka kujja mu region yo yayisiza bilioni 5 ennaku zegenda okumalayo nenga abaze nti ku bilioni 5 ekitone nnyafisaako milioni meka 2 osuubira omubaka oyo okuwakanya ekiteeso kino ng'ayina ebintu ebyokununula bye yasinga akuwe ssente omuwa akalulu ntandikidde ku Sajjime mu ddakiika 3 munenya abantu abakyamu Vicky munenya abantu abakyamu nze ntegeera yange n'endaba yange nze saagala kunenya mubaka wa parliament nenya system ntera bwe mba nkola program nina ebintu bye ntera okugamba abantu nti kyandibadde kirungi omufuzi omukulembeze yenna obutawangaala kusukka myaka 10 mu buyinza omukulembeze buli wasukka emyaka 10 mu buyinza ekiddako abatakyaweereza atandika kuzimba mpaji zigenda kumwera nga zimunyweza atuuka ekiseera nga ye kyatunuulidde kati nyongeddeko ntya 5 mu kuzimba ebyo atandika obbawa abantu abakyamu sente nnyingi mu kalulu ze zireesa ababaka abantu abajja okubeera nga nabo basinga ebyabwe bajje unemployment eri mu ggwanga ereetedde abantu okuloza nti ebyobufuzi byokka bye bisigadde mu ssente ne bajja nga bazze kututunda nabo kwetundayo oba okitegeera mu ngeri y'emu bw'otunulya olwaleero ne tubuuza ababaka baffe aba paalamenti nti ono tugambye yasinga nnyumba ze hoteri ze 2 ng'ajja mu kalulu naye kino kyajja kitya okutuuka ng'oli tuleme kutunulya busobozi bwa muntu kiva ku system ey'omuntu akwata muganda wange ono ng'amwesimbyeko y'ono wa kibiina kyonna ky'opozinga ono n'akwata ye kennyini president n'ajja mu kalulu ka MP ono n'ateekamu n'ensimbi owayitemu
kitegeeza mugenda kutandika okulwana bw'oba olina kapoloto gya Katumba oyagala obisanye n'ono sisitimu ya Uganda agitta ye Museveni. Kino saagala twerimbe ababaka abo ajja ne yeenyigira mu kulaga abantu sayiri gye bamuweereza eno mu palamenti. Pulezidenti leero bw'aba asobola okuyimirira n'agamba nti mmwe temulina masannyalaze kubanga mwalonda Nuupu. Kitegeeza agamba mwandibadde muleetawo NRM. NRM mmwe nga mwagala kino agenda kukola atya? Ajja kujja ne ssente Joel Ssenyonyi azina zagenda oteekamu nedda. Nina poloti yange kangitunde mbisanye n'omusajja. Emirimu awo we gituuse nti palamenti tugula buguzi n'ebifo gye tulaga. Ebyobufuzi we bifuukire eby'ensimbi. Bwe muyitawo n'owangula akalulu ne bakulinda wali ku nnamba. Nti leero tutema ne constituency ziteetaagisa. Nga twetaaga ki? Tulina okubeera ng'ennamba yaffe eri waggulu. Okitegedde? So tunenya abantu abakyamu ababaka abo tunenya babwerere abamu bakola ebituufu bye bateekeddwa okukola. Ne bwe batuuka eyo duli bateesa bino abalala ne babigaana ate nga be bangi. Ne leero batuuka ekiseera basalawo kale amazima katugogerere ku mativi wadde si we tuyina ne basamira okwo. Omukulu Antonio olowooza ababaka okujja ne boogerera ku mativi, ku radio, ku social media ne batateeseza ku floor ya palamenti kye kituufu kye balina okukola oba ababaka baali badde bakola sides zombi ne bakola sides ku floor ne bakola sides eno ku media okulaga kubanga n'okubeera ku floor ng'abantu tebalina we bakulabira bawulira buulizi gundi alabika yayogedde omanyi communication wansi mu byalo tennakola ki tennannyikira olowooza kye kituufu kye bateekeddwa okukola. Problem gye tulina mu Uganda eri emu nti mu buli kintu kyonna oba mu buli field yonna eya gavumenti twayingiramu embeera y'ebyana n'abaana nti ne palamenti eyo giraba waliwo abantu nga bo babamanyi nti bwagenda okuyimuka okubaako kyayogera tekigenda kufevaringa gavumenti era ng'emirundi mingi omuntu oyo beewala nnyo omuntu oyo abakulembedde palamenti kwolwo kabeere deputy oba abeere omukyala Anita Among beewala nnyo okuwa microphone omuntu oyo. Ekyokubiri obudde palamenti bwetula tetuganye buwanvu naye buweebwa nnyo abo abatalina kubeera nabwo. Olwaleero obudde obungi bwali badde buweebwa nnyo bano abawabula gavumenti naye bw'otunuulira palamenti yaffe ya Uganda obudde buweebwa ate abo bennyini abali mu gavumenti nga bali mu kugumya ebyo gavumenti byeyagala biyitewo. Kakati ababaka nga tubanenya nkugambye lulinga njogera nti twenenye nnyo ffe nkugambye lulinga njogera nti twenenye nnyo ffe abalonda ababaka bano. Lwaki? Omubaka ono tukimanyi bulungi nnyo nti naye y'omukwabo be bagenda ofutyanka bw'atuuka ku floor ebigendererwa bireme kuyitamu kubanga omubaka oyo naye akolerera kyakulya. Mwennyini mwenna banywanyi bange mugambye abaka balina omutango gwe bawaayo nga bajja abalina naye okwenunula. Kakati ababaka be bafuna microphone mu nkuubo ku palamenti wano nga balemeddwa okwogera ku floor ya palamenti awo wafunira n'omulaba nga awanda ayogera kino na kiri ayogera kiri n'ava ku kino n'adda ku kiri kubanga keeka akatuuti kokka ke baba balina nti palamenti bagiwaabo ate abakolera gavumenti kubanga baba tebaagala kutta biruubirirwa bya gavumenti. Kyova olaba mwami Tibuhaburwa yakugambye ebbanga tono nnyo emabega I think yali Kololo n'agamba njagala oku appreciating emirimu gy'omukyala Anita Among afubye nnyo ogatta palamenti ne executive era afubye nnyo okulaba nti bakolagana bulungi nnyo. Lwaki akikola? Njagala ogenderere olutuula nga deputy Tayebwa yalulimu olaba ababaka b'opposition bameka abaweebwa opportunity okwogera ogenderere olutuula ng'omukyala Anita Among yalulimu olaba ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti bameka abaweebwa opportunity okwogera kubanga oli Tayebwa ayinamu kali n'agawayi nange naliko ku Nassar Road wali ne bankuba bubi nnyo nga ndi mu Forum for Democratic Change ne baŋŋamba nkolera gavumenti nga ngaggawadde ebyo bimanyi muganda wange naawe Jimo obiwulira. Kakati Tayebwa bwe yeteekamu ako by the way yaliko mukama wange
kunasha bweteekamu ako n'agamba naye ebiruma eggwanga weebiri newankubadde naye afunayo kyafuna ye ate takolanga Anita Amongo bw'agamba nti kaŋŋende gafula bano be bakama bange kuba oli manemeeka tetuganye noono manemeeka naye awaayo kali n'agamba kambeeremu n'akafansonyi lwakiri ŋŋambe nti abooludda oluvuganya kambawe n'olwekyo nga nfundikira ku pointi eyo gwe munnayuganda ali eyandaba naawe munnayuganda ampulira nga tondaba njagala okugamba nti purobulemu ye ggwe kubanga omubaka oyo wa paalamenti ne bwe banaamuleeta ku kitundu kyo olutuula ne lubeeraawo yagenda okgenda mu paalamenti bwe yali akuba kampeyini yakugamba ku biki byagenda okukolako implying that byonna ebikuluma abimanyi kubanga mu kampeyini ye gye yalinga akuba byayogeranga ngenda bakolera ku nguudo ngenda batera eddagala mu malwaliro era tugenda lima oluguudo lw'egindi abatalina umeme ku kitundu kyammwe tugenda muleeta byonna ebibanyiga babimanyi naye bwe batuuka eri babavuvuba era nabo ne beekutyera ne bagamba bwe tunaalaba nga twogera ate ekikumi ekyo bwe kinajja tebajja tuwaako kubanga nammwe mwabafuula okutyera kabadde kapya gye nammwe mwabafuula mane market nti omubaka wabeerawo okufa ku kitundu nga waliwo afiiriddwa omubaka oyo tatuma bbaluwa nkalu atuma bbaluwa ng'erimu akantu gwe bagenda okkubira mugamu naye twafiiriddwa twagalayo kino omubaka oyo wabeerawo abaana ba orphan ku kitundu okwo mubimuteekamu n'afuuka nga parenti kyekikuumidde ababaka emyaka 5 10 15 kubanga balina abaana b'abamu ku abo abali ku kitundu be baweerera naye akugamba we munanzijayo abaana bamwe bajjako omukono mulaba problem gye tulina nti yeetolooledde ku ffe bannayuganda teri ku babaka tutunuulire ffe ababatumayo tubatuma nga kiki kye tubajjeeko tulekerawo okujja okutunuulira ababaka nga maketi y'ebyenfuna nabo we bajja okuderivalinga ebituluma n'omutima gumu mu parliament weewaawo kale Vika exclusive gwe mkutu kwe tuli programu empiso yekyayindayinda era nawe kwokyali kwowuliriza ebirowoozo bya Ssekinoomu ali ku paneeno Samuel Zinga dakiika 2 zokka nga tuva ku mulamwa guno ababaka ba parliament olowooza bakole ki eri abantu be basuubiza ebingi nga bakutte emizindalo mu biseera bya campaign okulaba nga batuukiriza at least 60 over 40% ku ebyo bye basuubiza nga bajja ku parliament. Yati sina magezi genyeza kuwa ba MPs newe mbanga lina sibagabawa sisobola kumala budde bwange sisobola kumala budde bwange kuwa MP magezi ngolwedde mu Uganda nze nine olwedde ekirowoozo ekigamba nti tulina okusizoninga parliament parliament yetaaga kusizoninga emyaka nga 10 tubeere ne ba representatives from different regions. Yes. Nga tulina parliament entono nga y'abantu 15 kuva mu regions ezenjawulo regions ziringa 5 kati naye tuyinza okufunayo kale nga 2 oba 3 oba 5 for that matter ne tuba ne parliament y'abantu nga 2 mu 5 nga ye August House gye tulina ngeri effective nga kwegamba tuli kati yali wansi ne tuba n'aba representatives abaleta information okuzituusa ku luno olukiiko so tulina enkiiko eri ezituula kino kye bali mukolo kiraba sebakwata bukwasa enkiiko entonotono ne zituula eri ez'okubyala eyo ne zireeta mu constituency si mu constituency mu regions ezo ne zituula kubanga ezo tezijja kuba compromised by anybody. Zijje zilete issues zikolwe. Tulina our common challenges ng'eggwanga ng'ebyentambula byaffe mu ggwanga bibi va ku bino eby'ebinnya byemuwoza mbwe ebinnya mu nguudo ndowooza ate obutono twetaaga kye bayita transport system not simply fixinga binnya mu nguudo twetaaga transport system mu Uganda eri neat etaliiwo yadde kuba teriiwo. Olwaleero mbadde ku border nga nzija emmotoka ngirese mu garage mbadde ku border it took me over 30 minutes okuva wano just egundi ku national housing okutuuka wano
30 minutes ezandibadde zaagala okutuusa ejjinja. Okyegedde bulungi nnyo. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti eggwanga lyaffe terikula. Kubanza njogera nnyo ku nkulaakulana. Eggwanga lyaffe terikula lwa bintu ng'ebyo, si bintu binene. Ontegedde. Twetaaga transport system ennamu. Ontegedde. Transport system ennamu gye ntegeeza ye transport system efaanana bw'eti. For example, nti tulina eggaali y'omukka. Egatta ejja bw'eti eva e Kampala center yeeno. Eva e Kampala n'egenda northern, eastern, western, southern ng'etuuka. Kati n'ejja nga so that omuntu asobola okubeera n'omukama wange ono asobola n'aba ne meeting mu eastern ne mu western on the same day. Meeting eyo nekola ki? Netambula era nebaawo. Nga 30 minutes zimmala bumazi okuva wano okutuuka e Masaka. Seta kusooka kuvuga motoka yange kyokwagala gijja mu yingini. Nawe kenyini funa bubenje. Nange kenyini funa bubenje ku makubo. You can see what the president is going through. President Museveni olwaleero bw'aba n'ayagala okutambula okuva Entebbe, just one Entebbe, alina okusiba emmotoka okuva yes. Batusiba anaaba. Ontegedde. Ekyo ekimubonyabonya Katonda nyongera kuwa nti olw'embeera efaanana bw'etyo. Remember wano bw'asiba enguudo waliwo ababadde bagenda mu ddwaliro. Ntwala kaana kange mu ddwaliro, akaana kagenda kufiira awo. So we need a transport system. Tuve kubanja gavumenti ebinnya mu nguudo. No. We need a transport system. Bwe tumala transport system tukole health system. Mweje emyaka 10 gye nkugamba tuyinza obutabimalayo byonna naye nga ati si mweje emyaka 10 nga tusizonize parliament. Sente zino ezigenda simanyi sasula wa member parliament, simanyi mugulya motoka ya milioni 2 kati then bwe baba bagenda twala parliament eri mu byalo lwaki baba bagulya motoka za milioni 2 zaki? Zaki. So the whole idea then nga wakasemberayo ddala nzikatiriza ensonga ya personal responsibility and accountability. Obudde bwe tulimu bwakwejjukanya abakulembeze baffe abalungi beebale nnyo omulimu gwe bakoze naye temuddayo, temutusumbuwa. Kakati ate nammwe abantu abalonda muve mu bintu by'abampaddeyo 3,000, muve mu bintu by'abampaddeyo 2,000, mwe mutuleesedde obuzibu ate mwe musinga okukaaba. Luli nali ngamba abantu akasemberayo ddala luli nali ngamba abantu nti ng'obuzindano gwe butambula. Luli nali ngamba abantu nti mmwe mwennyini mulonda abantu abakyamu. Bwe mumala okulonda abantu abakyamu ne bali enguzi ate mmwe mwennyini ne mugenda ku palamenti okumakinga ate mmwe mwennyini ne babakwata. Kye neebuuza bali abali eri be balwadde b'emitwe oba tefe ababalonda ffe balwadde b'emitwe? I think it is high time abantu bazuukuke. People just simply wake up and do what you're supposed to do. Okay. Oyina kyoyagala okwongerako naye olw'obufunda bw'obudde. Thank you so much. Thank you olw'okuba nti mbafuna ne musobola okutaanya ensonga. Ku transport gy'oyogeddeko o system, transport system eyo ekyasinze okunyumirwa omuntu omu yavuddeyo n'agamba nti omuvuzi yenna ng'ovuga emmotoka e Kampala mu nsi yonna gwe osinga okuvuga emmotoka olw'embeera gy'ovugiramu emmotoka e Kampala. Otaasa owa booda, ow'ekigere, n'ow'emmotoka munno, owa takisi, n'owa baasi. Mu kaseera keekamu olina n'owa UPDF gw'olina okuviira, ate oba oviira owa UPDF ng'owa poliisi ayingira kkubo alina obugombe. So olina okuba nga ate olina n'okwewogoma ekinnya. N'ambulensi ejjuddemu abagenda okuziika nga terina balwadde. So buzi mulungi. Kale ensonga gye tuba tukwatako, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, People's President, at the same time ye President wa National Unity Platform. Nze ye mukulembeze wange omulonde era gwe nalonda. Yes. Kakati yamaliriza emisomo gye. Wakati mu misomo gye yafunye degree. Bajjajjaffe bagiyitanga degree
eba yafunye digiri yafunye enkofiira eyo jimanjire ebbanga kyenakola saafuna gundi bwenage nze saasobola atemusawo omuzina okuzinga nedda jjajjange yayagala nnyo akakofiira ako akati bwe namala okusoma nenkola nabaako ewantu gye nadduka for some other activities kakati saaliwo nga bakola ki ebyokutikkira biki bansoma erinnya ali mu katabo kati naye saaliwo kakyenakola kanangamba naye akakofiira kange kanenfuna enkubira omwana omu ku bebatika benasoma nemugamba paka kofiira ako nekiga twalira ejjajja alina okwambalamu era nemukira nemukuba ekifaana era nasanyukayo naye tekaali teyakimanya yasanyuka nnyo. Okay, kakati Mwami Kyagulanyi yamaliriza emisomo gye mu mateeka era yatikkiddwa olunaku lwabadde lwaggulo omukolo gwe gwabadde awo Munyonyo era wakati mu kusomooza okungi naye yennyini yannyonnyoddeko engeri y'okusoma kwe gye kutambuddemu. Abasinga babadde beebuuza emyaka 8 gye yayogedde butya bwegizze ng'ate koosi ya myaka 4 nannyonnyola nti azze atawaanyizibwa ebizibu ebyenjawulo mu matendekero ag'enjawulo nti bwe yali alinako ettendekero erimu gye yalaga okusoma ate ebyokumusiba ne bikola ki ne bijja ne bimufiiriza nnyo ettendekero eryo gye yali asazeewo okusomera so era n'agenda ne ku ttendekero eddala mpaka lino ettendekero eryokusatu mwe yakoze eki mwe yakubidde ebitabo olukumu mutwe. Ntandikiddewo Antonio olowooza okubeera looya nga gwe akutta akati ku kibiina gwe akutta akati mu kibiina ekirina amaanyi mu kuvuganya n'okuyuuyayuuya gavumenti kiina kye kigenda okukyusa abo abali mu buyinza bagambe nti kaakati luli obadde nga Bobi Wine ogamba ow'ebyokwerinda nti temumenya mateeka nga tebamanyi nti osoma mateeka leero bategedde omanya amateeka kigenda kuba na impact ki eri ababadde bakozesa obubi amateeka ku bantu abakulemberwa omukulu eyatikkiddwa amateeka. Waliwo omukyala yewe mukono Betty Bakireke gwali mwaka oba guwedde oba yali 2021 nga tugenda mu kalulu n'agamba omuntu yenna avaayo n'andeetera ku kifaananyi kya Mwami Tibuhaburwa ng'ali mu gawuni muteereddewo obukadde 10 yali mukyala Betty Bakireke yasaba gawuni yagamba yayagala kulaba kifaananyi mbuti yayagala ziwa bantu okitegeera kakati olwaleero impact yino one awalidde bikajjo binyeebwa byo tugende owaaye impact yino weeri eri abo ababadde beerabanga ab'ekitalo omanyi tubadde ne bapolitician naddala abo abaludde mu kintu mulimu ku bitubadde tumulungula gy'emyaka ababaka gye bamala mu paalamenti kakati tubadde ne bapolitician nga bo beerabanga balegendi nga beerabanga abamanyirivu kubanga babadde bannamateeka era bangi nga ne Kyagulanyi ono gwe tuli mu kulaba olwaleero yatikkiddwa nga looya babadde bamutunulamu nnyo n'agengege gw'olyani tolina yadde ne qualification yonna academically ey'amaanyi wakoma ku MDD okitegedde kakati impact gye kigenda okuleeta eri Kyagulanyi ng'omuntu nti erinnya lye yalyongeddeko ku ddaala eya waggulu newankubadde already libadde waggulu yalyongeddeko academically era curriculum vitae intelligence bagita quotients bwe bagiyita IQ ye waliwe babadde bagirabira bana babadde beerabanga bannamateeka ab'ekitalo. Achievement ya Bobi Wine eyongedde okuleeta threat mu mitima gy'abo abaludde mu political field y'eggwanga Uganda nga bayimiririra kweri empagi fe tuli bannamateeka tuli bayivu tuli bategeevu
kubanga kakati naye abalaga nti nange gwe mubadde munyooma nti ndi wa MDD ndi muyivu munnammwe ate atali muyivu buyivu omumanyirivu era omutegeevu era ate atakoma kubeera mumanyirivu era mutegeevu ate ndi munnamateeka mu budde buno byonna bye mubadde nga mujja muleeta nga mulimbalimba nti nna amateeka tegalina yadde oba tegalina idea mu bwongo bwange nti nno oba kino nkimanyi ne kino nkimanyi nga mpitidde mu mateeka leero byonna bye mugenda okukola ne bye mugenda okwogeranga nga bikwatagana ku mateeka nange mbiinako idea kakati Bobi Wine awo aba afunye credit nti politically tutunuulira ani afuga eggwanga Uganda nti Mwami Tibuhaburwa. Mwami Tibuhaburwa alina qualification ki? Tirutalo yazirwanako. Olwalero Munnayuganda okera n'omugamba omanya kulembera qualification gy'alina nange kenyini kamwa kwogera qualification weri yazirwanako. Okay, tugende neeyo. Kakati nojjolaba muntu y'omu ng'akuleetedde mukyala we Janati Kataaha n'agamba yabakulira Ministry of Education. Naye nga wakedde ku makyano ga Maama Janati tuleetereyo ku kiwandiiko ne bwe kiba kya A-level. Bwe babuuza ebiwandiiko by'omukyalo yajjire Makerere. Bwe bulaba nti bwe tuyina ebiseera bwe babibuuliza we byajjira holo ye Makerere yakwata omuliro kakati ekyo tuleme kigendamu. Ndi mukulaga nti kati olwalero we twogerera nti pressure Bobi Wine gy'atadde ku bantu bano egenda kweyongera. Lwaki? Luli babadde bamanyi badiringa n'omuyaaye era nga ne ba propagandist be nare mbanji bayimirira ku ekyo oyo muyaaye talina kyamanyi bino bye tuli mutabitegeera ne batuuka n'okugamba time we yagendera n'atikkirwa gye buvuddeko yali ggwanga ki gye bamutikira US. Yeah, I think. Yeah. Sweden na US. Yeah, bagamba Bobi Wine bino bye bamuwadde byakiyita mu lujja. Tatutteyo budde ngera bwe bagambye ku degree eno nti abadde tatuula mu lecture room, abadde takola coursework, abadde ta attendinga buli kakati oluvannyuma lwa thorough and deep investigation nga Bobi Wine bwe yagambye actually academic qualification ye ne yakyagulanyi ye y'amaanyi wano mu ggwanga Uganda kubanga yatadde buli omu ku bunkenke ya njagala ompeeyo omuntu mu byafaayo by'eggwanga lino gwe baali bawadde obudde bakole investigation ku academic qualification ye mpaayo omu ne bagamba nti nno ekitongole kino kikwatagane ne kino bannamateeka nammwe muveeyo mutunnyonnyole ddala academic qualification eno ey'obwalo ya ddala ntuufu. Kakati Bobi Wine olwaleero we twogerera naye kennyini alemeddwa okufuna kye yeeyita. Yeeyite ki? Yagambye wiiki eno tumuyite kanso. Yeeyite ki? Gwe bw'oba okiraba buli kitiibwa kyonna kimuweereddwa kakati ate n'atuupingako ekirala eky'amaanyi. Okay. Olwaleero ffe bannayuganda tuganyulwamu tuganyulwamu nti tugenda kubeera n'omuntu gwe tumanyi nti lwakiri ayitiddeko mu kibiina n'aba muyivu mu mateeka era amateeka bw'anaabanga ddala Bobi Wine nga bw'abyogera bw'ajja okubi-implementinga ng'agoberera rule of law eggwanga Uganda liba lijja kukyuka bw'alikulembera ng'agoberera amateeka rule of law nga ddala bw'atutta akadde n'agayiga. Ekyo bwe kigaana tuba tugenda ku buildinga nakyemalira omulala. Weewaawo. Sajjime, omwami yagambye this week tumuyite kanso kuba bamuyise president bamuyisa kati wiki eno ke bamuyiteko ko kanso era kati sebo tugenda kwogera ku kanso Bobi Wine oba ku kanso Kyagulanyi. My question is Bobi Wine nga amaze okutikkirwa lwaki before nga tannatikkirwa lwaki bo officials abamu basobola okugenda eri university ne ba cross checkinga mu bikwata ku mwami Kyagulanyi before kutikkirwa kwe? Okusookera ddala olunaku olwajjo nabadde mu ssanyu lyange nenfuna ate abanyiiza. Omanyi mu kyalo eyo gye twasomera mu kyalo twabanga n'ebivubuka ebiyizzi nga biyiga nsolo zaabyo. Yes. Ebivubuka ebyo byavanga ku ssomero ne kigera sebo ne kikwata olutuula n'agaviiri gaakyo sebo nga tekisaniridde. Oguvubuka ogwo guyitana mu compound ya ssomero nabadde ndi mu kunyumirwa ndaba
president akiggala wali tagenza okulaba abantu bayisa obutambi bwa bebe ne ngamba kati bafa kinensi kati banzizzaayo mu birowoozo byagavubuka g'okukyala agayiza agatasanirira nviiri kale ne banzitira mod but bwe yazze n'agamba nti kati ebitibwa byonna mbifunye nfuuse looya kaki kye muŋŋamba awo nno ne nfuna ku simayiro neetandika okwesika ku matama bweti naye nsooka congratulating a president olwa onyiza mwami onyiza Samuel nayo omukulu yogirabye akenekidde kuyanga jantunuliramu no okujjako ng'oli mulogo gwoyinza obutaagaliza okujjako ng'oli mulogo gwoyinza obutasanyukirako munno ng'afunye success bwetyo nga naye jjajja yamugamba ffenna njagala tukkirize nti bw'obanga oyagaliza olaba Balamu gwe tumanyi yaseseemu wadde yasesema gyemulukufu naye era yasese Chris Barrio mu nsi minisita wa ICT n'amusuubiza bw'amaliriza wali asobola okufuuka Anthony General si bwe kiri so mundeke nzigusa ebyange so nasanyuse nawulidde ekitiibwa nga ninga nze agifunye lwa nsonga waliwo ebintu ebyakakkanyeeko ebyo ebya bisem yagamba pisem ne weekompe yalinga n'omuntu alina diguri nalabira ddala nga bino ebivubuka birina omuzannyo so nalaba nga ebivubuka birina omuzannyo mungi naye ng'ovudde ku ekyo njagala kubeera nga neebaza Bobi Wine bino byonna ebyobufuzi tusooke tubiteeke ebbali example eri abantu bangi example nti azze atukulembera mu bintu bingi ng'abitulaga bwe yali mu kuyimba of course yayimba ennyimba nga zitegeerekeka tiyajja tuyimbira nkudi bwe yava mu kuyimba yazannya muvize nga ddala ziyigiriza najja nayingirako mu bikonde ebyo byamwokya yakuba omusudani katona amutte yazannya maaki emu n'agivaako najja mu byobufuzi atukuba alinga kikoola kye Jamaica akutta ab'ebitiibwa n'abakkakkanya ku ttaka yagoba yagaba ne risiiti nkugamba mazima so jo yakoze statement n'agamba nti eri abo ababadde bancriticinga olwa academic papers zange kyekiseera mufune ebyokwogerako ebiwera okitegedde nti ababadde bajaji nga tewasoma simanyi oli wa MDDs biki kati kyekiseera mwogere ebizitowa mwongere ku bigambo naye nga mwogera ku degree mu ngeri y'emu n'akola statement gye nayagadde ng'agamba abaana ba ghetto mulekerawo okwekubagiza mulekerawo okwemalamu essuubi osobola okuvaayo n'ofuuka ekintu kyonna singa oba oyagala yayongeddeko n'agamba nti eyo gye twava tetwayina ssuubi naye gwe ayagala okufuna essuubi leero tunuulira nze graduate nze mu mateeka ne tebaakisuubira abo abajja njagala kumwebaza gambye ebyobufuzi nabivuddeko neebazanga omuntu okubeera ekyokulabirako mu nsi generation ainspirinze abantu ebiseera bingi twalowoozanga nti ebyobufuzi byabasajja abameze ekiwalaata abasajja abaleese envi mu mitwe gyabwe era nga tulowooza be bategeera n'okulumirirwa ennyo eggwanga najja ainspirinze nze simanyi mmwe oba nammwe muli inspired but nze mulabiddeko ebintu bingi muyigiddeko bintu bingi ku Kyagulanyi Ssentamu gwe nalaba emabega eri bwe ntunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu owa ebiseera biri ne Bobi Wine ow'ebiseera bino nzikiriza mu bulamu nti bingi bye tusobola singa tuba twekkiririzaamu singa tetwetuulako ng'abantu ne tugamba tugenda kuggusa kino ne twejjamu obwessemugayaavu ne twejjamu okwekkiriranya ne tuweewaayo ku ebyo bye tukkiririzaamu oba kutandika mulimu
oba kutandika kintu osobola okukikolera osobola okwachivinga mu ekyo ky'oba otandise singa oba weewaddeyo. Bobi Wine bwentyo bwe mmulaba kyekifaananyi mwe mmulabira. Yes. Samuel Ruzinga. Bobi Wine okutikkirwa kwe abantu bangi bakwogeddeko ebintu bingi. Gwe nga gwe kiki bubaka ki bwolaba mu bigambo by'aba abangi aboogedde mu achievement ya Bobi Wine ey'okutikkirwa mu mateeka? Okusookera ddala nja okwebaza bateesa bannange aboogedde ku nsonga eyo. Kiba kya bulogo ng'omukulu bwe yayogedde. Kiba kya bulogo nnyo omuntu okugamba okulaba munne nga alina achievement gy'atuuseeko n'atamwagaliza birungi. I think we have as Ugandans okuba nti omanyi abantu abamu bwe bamala okubeera elevated ne babaako batuuka mu bulamu tulina okukikkiriza first of all. Kati ate bwe tumala okukikkiriza tulina kubaako bye tubayigirako. Bobi Wine is a country asset. Otegedde kwegamba kya bugagga kya Uganda ng'ensi si kya buvunaanyizibwa bw'otamuyigirako kintu kyonna kobe gwani. Otegedde kasota muyigirako kintu kyonna gwe wennyini gwe weetaaga okunyanyezebwa. So nzikiriza nti Bobi Wine, first of all we congratulate you, our man. Nze si president wange ate nze muwa respect mu ange eyo ng'omuvubuka aina kye yakyusa mu ango ey'obyobufuzi oba kyetwandiise oba kyetwandigambye nti alina trend gye yaleeta mu byobufuzi. Nze namikwano gyange mingi ng'olwaleero bakansalas mingi nnyo nga baali tebakirowoozanga nako yado kiwunyirizaako anyway weewaawo abamu bandisappointinze so mentioning amanya gaabwe naye bandisappointinze naye ng'oluusi era of course ogenda okukitunuulira nga kirimu ebintu ebirala bingi nnyo era kyobula nti nze sikkiririza nnyo mu change eya tujjewo ono tuleete ono. Nzikiririza nnyo mu change etunuulira nti nze kennyini nina okubaako kyenkyusa mu nze. So diguli ya Bobi Wine erina bingi bye yatuyigiriza era njagala ogisindika eri ba foot soldiers as a challenge nti nga bw'obadde oyimirira n'ovuma n'ojeregerera n'okozesa obukambwe n'okola kyonna ky'obadde okola in line mu kwagala okulaga Bobi Wine nti omuwagira, genda oggyeyo empapula otandika okusoma. Waliwo abamu ababadde tebatuukanga ku level nti teweetaaga kusoma bwa looya. Okigedde waliwo abamu nga bafuutu soldiers nga balina obusobozi obuddeyo okubaako byosoma. Kkiriza obagaana omuntu asomye wanjawulo nnyo n'atasomye oba oyagala oba toyagala. Nkugambye n'omuntu eyagenda kati kankubulira ekintu gye kimu kusoma nti n'omuntu just agenze akaana kaali kazannyira kumpi n'eggeeti y'essomero nga tekasomye n'omuntu ataasoma nga abadde ali mu nte somewhere era baawukana kano kaba ku ggeeti y'essomero kuba kabadde kalaba ku bayivu. So kikyengezaako okulaga nti Bobi Wine obukulembeze kibutegeeza nti wateekedde okubaawo examples z'osetinga. Era nze ebiseera byonna mbadde nja ngamba abantu about ebirungi bya Bobi Wine n'ebichallenginga weebiri era bingi naye olwokuba tetwogera ku ebyo leero twogere nnyo ku kino kye yakozeemu achievement. Kakati ekyo tukiyigamu ki ng'Abannayuganda? Bantu bameka yaabo okwebaza ku nsonga eno? Asooka pulezidenti w'eggwanga lino gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni Tibahabulwa ne gavumenti ye olw'okusoma kwa Bobi Wine. Bobi Wine senga gavumenti teyatunyigiriza bweti
nga yalinga eri awo nga anywa enjaga ye and it is okay ne bino byonna bigenda mu maaso nga it is okay ebintu abantu bonna bali mu life nungi tewali nsonga lwaki ayinza okujja to challenge Bobi Wine oba oli awo sengana kati akyali mugundi ali kamocha yeyaga mu burasta bwe ontegede bulungi nnyo. So we must thank this government. Ekyokubiri kye tulina ogyebaliza nti yakkiriza okubeera challenged ontegedde nti bangi newankubadde teyisa bulungi yes naye ekkiriza okubeera challenged. Njagala nkubulya gavumenti ebadde emanyi nti Bobi Wine asoma era ebadde emanyi bulungi era kyabulalu nnyo oba kyabutaliimu muntu kugamba nti yakubye gavumenti ekimmooni newankubadde ye yabadde ayagala okitunda era mu statement ze ng'agira yagambye nti this is a win eri higher learning of education gundi it's a win from the government police nebigenderako. Yes, it is a win but kiriza obagaana the opportunity was there. Kiriza obagaana the opportunity was there. So ekyo tukiteeke ebbali. So bwetuddayo wano bwetukomawo wano kusoma kwe waliwo ebintu ebigambo ebibadde bijjiramu nsonga omuntu yagenda ku ssomero n'ensoma sisobola kukkiriza nti sisobola kuvaayo nange nembanga ababooda ku stage yaabwe ate yasoma tikubanga okuba teyasoma teyingira mu kiraasi oba biki ebigambo ebifaanana bwe bityo bigambo bya bulabe nnyo eri institution naye yennyini kubanga ekyo kiyinza okunafuya institution somehow ate nga institution ezo tuzeetaaga bwotandika okugamba nti teyasoma teyingirako mu kiraasi bamukolera ebigezo okuleka nga olina evidence ku kyo si kyekirungi okuvaayo n'oyogerayogera kubanga kirina obulabe. Junior yagambye nti yeebaze nnyo David Lewis Rubongo yabadde amukolera ebibuuzo kufa abasomyeko kufa kati nyinza okumuyambako ye kufa abasomyeko tumanyidde ddala nti waliwo kye bayita homework kwega buli muntu yenna yali asomyeko amanyi kye bayita homework naye homework ku university bamuyita homework bate bamuyita coursework bamuyita field work bamuyita ebintu ebifaanana bwe bityo. Bw'ogenda mu field work tokola wekka oyambwako because you do what we call research. Now research bw'oba omukola tomwekolako tosobola gamba kakole muka research nosirikira so abantu ng'abavubuka abafaanana ng'abo mbadde nsaba bwe muboogerako mulowooze nnyo ku gye bava bataata baabwe gye baakulira. Abantu abamu bakulidde mwenge bakuze banywa mwenge bakuze they are not sober. Katono nnyo malize point ya mwe muyingiza abo ebintu byammwe by'ekiyayi abantu abamu babeera they are not sober. Oluusi muzaala so the people are not sober. Mubawe ekitiibwa kyabwe nabo. So mu ange eno njagala kugamba nti kyabulabo okugamba nti oyo teyasoma oba takola bw'ati n'ebigenderako bwe bityo. Kakati kikuzaayo ku kintu ekisemberayo ddala kiryawo okwogerako nti kiddayo eri omukulu yennyini mwami Bobi Wine nti we wabaawo uncertainties mu kusoma ko nga naawe ozimanyi it will be a shame on you, it will not be a shame to anybody because ekiseera kino tuli mu kiseera twogera ku nguzi. Ntera osomesa abantu bwe ngende mu field zange ekintu kyensinga okukola kusomesa abantu nsomesa abantu bayita enguzi. Enguzi tekitegeeza exchange of money, that can be swindling, embezzlement or whatever, but enguzi kitegeeza abuse of any office. Ontegede nebe kuba kutuwa leti ku mulimu kati gwe baba wasoma n'otamalaayo n'ogula diguli oba n'okola ekintu kyonna mu masomero oba n'obba ebibuuzo oba whatever you do in that line yebaki nguzi. N'olwekyo enguzi efaanana era enguzi bwetyo bwe zeekula tolowooza nti bano ababba mu parliament baba kale empiso ye program Viki exclusive gwe mkutu kwe tukyali kakati nsonga endala just congratulations Bobi Wine ne banno bonna bwe mubadde mukakalabya emisomo
abayizi bonna kumpi 7 abatikkiddwa congratulations muyogeyoge era katubasabire mufune emirimu gyebyo bye mukoze byebyo bye musomye because n'okusoma mulimo omulala ate omulimo gw'okufuna ebyo by'osomye mulimo munene nnyo nnyini ddala okunoonya omulimu mulimu nagwo gusangibwa mulimo soka tubasabire mukama abakwatizeeko muteekese ebyo mu nkola bye musomye era abayambeko mufune emirimu we musobola okuteekesesa ebyo mu nkola bye mutadde mu mitwe gyammwe n'ekirala ebyo bye musomye bireme kubanga bigulwa nsimbi mu ngeri y'okukozesa abalala bannakigwanyiza obikozesa obukyamu. Tugenda kufundikira n'ensonga ya omwami ate eri antama akugamba nze nasaze mwaba DP temuŋŋamba aba Nuupu temuŋŋamba aba kiragala yellow green temuŋŋamba. Mwami Museveni ono muvuganyiza ebbanga ddene. Mwami Museveni teyenyeenya n'omusajja nyina ebintu byenjagala atutuukiririze. Kati omusajja yampadde ministry nambanze gwolaba yampadde bwa minister naye kaŋŋende nkole naye ebbanga bweriti nabwe riti si mulala Nobert Mao. Ebibyo byonna biwanvu bwe ŋŋamba okubinnyonnyola sibalekera byakunnyonnyola ebisala byange ebisinga nze siteesa ndeka mmwe ne mukola ki mu layini y'emiggo ensonga yo nakugamba tuyina problem nene nnyo mu ggwanga lino Uganda era nga mwami Tibuhaburwa alina obukodyo bwe kwatambulira ngenda kunokolerayo obumu ku bwo leero butuwe nga tobulambulula gwe bulinaku otutiisa akakodyo katandikirako kaakano good cop bad cop eyo tekiniki emu eyo tekiniki gy'olaba nti olwaleero akuleetera mutabani we n'akulaga nti amuleetera mu PLU Patriotic League Uganda naye nga yajjira mu UPM Uganda Patriotic Movement ng'akulaga nti ebimulemye mutabani we yajja okukola ki okubikola. Akokubiri keka abantu nga ba Nobert Mao okuddira abali ku ludda oluvuganya oba olumuwabula n'abenga lufinga nkanyonyoddemu eyo engeri akalala intimidation okanga akokuna bribery okugulirira bino abikola nga agula akalulu n'ebirala akasembayo 2 oba ye namba 5 kutulugunya buweddeyo obukodyo bwange buweddeyo ensonga ya Mao kati Mao y'omu kwabo be baleetera mu kabadi akokubiri omuntu yenna nga dictator afuba nnyo okulaba nti abamulima empindi ku mugongo abaleeta okumpi naye bw'abaleeta okumpi naye n'abalaga nti alina ebirungi bingi byagenda okubawa ne bava mu fight gye babaddemu ate ne bafuuka abalwana naye okulwana ate okumalawo bali abamulwana newankubadde nga nabo babadde kuki ku ludda ate olumulwana. Kakati Nobert Mao namuwulidde ebigambo bye yayogedde ng'agamba nti bannayuganda bamuyimirire emabega bamuyambeko omusajja endagaano gye baakola yamulemye okuteeka mu nkola. Nobert Mao ekimu ku bye natandika okwagala okumanya kyali kimu, endagaano eno yalimu ki? Abantu boolaajanira okukuyamba baamanya ku byali mu ndagaano eyo, bamanyi ddi lwe mwagikola na biki ebyali mu ndagaano eyo bw'oli mu kulaajanira olwaleero. Ekyo tukiveeko tugambe endagaano eno yali in favor of who? Yali eyambaani? Yali eyamba ba Democratic Party be yali akulembera oba yali eyamba mwami Tibuhaburwa ebiruubirirwa bye kweyongerayo? Ekyo bwe tukivaako tugambe Nobert Mao tafunyeemu oba afunyeemu mu ndagaano gye baakola. Ekirala gwe wa Democratic Party Nobert Mao gwagamba nti akomawo 2026 ng'omuntu nakirabyemu embeera 2. Nobert Mao either munyiivu olw'obweyamo bwe baakola nga tebwatuukiridde kuba tetumanyi bweyamo ki bwe baakola, tetumanyi oba abufunye oba tabufunye. Ekyokubiri Nobert Mao yandibanga already ayina contract ye n'eyokubiri ng'eri contract mu kuggwako ate akutte endala eri ewedde kati afunye
mubumu ku buntu bwenkumenyedde mwami Tibuhaburwa mwayita nkunyonyodde kya bribery okugulirira kino akikola mu bululu. Obululu abuttatya addira ba political opponent nga bwe twalaba omwaka ogwa 2020 twalaba omwana Katumba Oye. Katumba Oye bagamba yali mu washing bay. Ani yavujjirira Katumba Oye? Ekyo kimu tukitunuulire. N'olwaleero tulina abapya abali mu kuvaayo waliwo ne munywanyi wono kisakya Ivan kanneme kukireeta. Abo bonna bali mu kululunkana kutuuka wali ku mwanjo. Bwe bamala okutuuka ku mwanjo gavumenti begenda okuyita nti yemmwe betwagala mututtira obululu buno. Bwe tuba nga tulina obukadde 20 obulonda mu Uganda nga mwami Tibuhaburwa ng'olwaleero alonda akulira akakiiko k'ebyokulonda olwaleero akeyongerako ekigambo Independent Electoral Commission ekitaaliko. Olwaleero nga abantu bano tubalaba bagenda kumerukayo bajjeyo obwenyi bagenda okukwata gambe Viki jangu Jime jangu naawe Kalungi oba birungi jangu tutuule wano. Okitegeera abantu abo bagenda okukwata bagambe tulina political opponent ow'amaanyi ye Kyagulanyi ku ludda luno. Njagala tukube Kyagulanyi nga tumuttira obululu. To me I would think Norbert Mao nga tonnagenda kukabirira bantu bano nga bw'otaabayita mu kukola endagaano nga bwe batamanyi byali mu ndagaano gy'okaba nti nno yagaanye okutuukirira. Bunirira ddala todda mu kukabirira bantu abo kuba nabo tebali sure oba oli ku ndagaano ya kubiri ey'okufutyanka n'okwonoona enteekateeka kam 2026. Okay. Sajime ensonga za Mao badde ozigoberera bulungi nnyo. Mu kiseera kino if it's true nga kyakaaba amaziga ge gaddala asaba banne bamwegatteko abagambibwa okuba nti yali yabatunda olw'obuweereza bwe yakwata ate n'abugatta ku gavumenti gye yavumiriranga ebbanga lyonna. Waliwo obusobozi bw'okubeera nga mwami Norbert Mao minisita kati ensonga ziri bwe ziba tezaggwa amaziga gakaabira abantu ga bulumi bwa mwoyo gwa kibiina oba bulumi bwa musajja yannyimye bye yansuubiza okumpa. Neyanza mukulu Viki naye njagala kubuuza ggwe atuwadde emiramwa. Waliwo ebintu byali bibiri. Twayinawo green nga munda red yali Nambooze, ne tubeerawo ne green nga munda yellow. Twogera ku green nga munda yellow oba sawa zino green ku yellow? Green ku yellow. Okay, kale njagala tukkirize era mu ngeri yemu tuyiteko katono nnyo mu bintu bino, katono nnyo munzikirize. Ennaku z'omwezi 2 July 2022 mwami Norbert Mao yatuula mu ndagaano ne Generali Yoweri Kaguta Museveni eyazirwanako n'agawummula. Mu ngeri yemu ennaku z'omwezi 21 ono n'agenda maaso n'okubeera nga aweebwa ogufa ogunene okamala mu ofiisi. Zaali 21 we yaweebwa, we yalangirirwa nti agenda kufuuka minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka. Yaweebwa mu ngeri emu ennaku z'omwezi 21 Julayi 2022 abamu ku bakulembeze mu DP ne batuula ne bagamba ekyasaliddwawo Norbert Mao ne banne tebakimanyiiko nga Democratic Party tekola bwetyo. Mu ngeri yemu ng'ennaku z'omwezi 16 Oktoba 2022 omukulu ono n'ategeeza eggwanga nti abantu nga Kyagulanyi ne bannabyabufuzi ku opposition balina ekikyamu ekibalya mu bwongo. Balowooza nti ogenda osinkana omukulembeze w'eggwanga olwo ebiruubirirwa byo biba biweddeyo. Njagala kutegeezaako ennaku z'omwezi ozo zennyini 16 mwami Museveni we yaviirayo n'agamba nti Norbert Mao byayogerako ebyali mu ndagaano tabimanyi. Era abantu bangi ne bavaayo ne babuuza omukulu yatugambye endagaano yali egamba nti bagenda kutuula balabe a peaceful transition of power. Mwami Museveni agamba sibimanyi.
nayambako Nobert Mao mu kitundu gy'ava baatawanyizibwa nnyo entalo nenjagala okubasanyusa mbaweeyo omukulembeze bigambo bya mwami Museveni then tuzze ku bigambo bye byaleero bwe tutuuka ku bigambo bye yagambye nti asaba bannayuganda bamuyambeko okussa General Museveni ku nninga akole ku ebyo ebyali mu ndagaano gye baatuula ne bakkaanyaako. Mwami Museveni nkulaze nti ye yamugamba tewali ndagaano, onagaliwo endagaano. Then nenjagala mbooze Nobert Mao deera ayise ffe bannayuganda duli yatujjukira bwe yali akola enteekateeka ezo kyeki kyensoosezza twogera ku green munda yero oba olwaleero yatugambye nti endagaano eggwako 2026 naye ayagala tumuyambeko okussa mwami Museveni ku nninga atuukirize ebyali mu ndagaano ezo, naye gwatugamba tumulwanireko yagamba tewali ndagaano n'ebyo byayogerako tebabiteesaako. Mwami Nobert Mao y'omu olwaleero atulaga nti akomawo kwesimbawo kubanga endagaano yaabwe gwanzirayo ku kyoli tabanga ali ku contract ndala ngeri ewedde kubanga tukkirize tulina ebifaananyi bye twalaba nga batukubidde ensujju eyina amaaso n'emimwa, tulina ebifaananyi bye twalaba oluvannyuma lwa enkolagano eyagenda wakati waabwe ne bassaako n'emikono ku marriage certificate ne balabikira abaana bakubayo ebifaananyi nga ssebo bambadde zikadaali ng'abayindi balabika bulungi. So tolemera nayo ku nsonga so kakati Nobert Mao obufumbo buganye gye yalaga ayagala tumuyambeko okunoba abakazi beetikka akaleega akateekamu TV akateekamu temusekeno national matter abakazi bwe babanoba teyetaaga nsawo nnene kutika bya munju akaleega kagenda mu TV kagenda mu DVD kati Nobert Mao akuba enduulu erife bannayuganda baataayita mu kujja mu bufumbo bwe deero ng'anoba atugamba mujje munkwatireko eno TV nnene okitegedde ayagala tugamba tafunyemu kwagamba alinga ayagala otugamba nti kituufu bamusuubiza byoya byanswa kubanga Daris generali eyo yenkola gyakolamu emirimu gye. Njagala tukkirize ffenna ng'opposition bweri mu kulwana okujja mwami Museveni mu buyinza generali naye bw'alwana okusigaza obuyinza bwe. Mu kulwana okusigaza obuyinza mulimu okukwata abantu abagezi obafuule kigambo kyekiru ekituufu kyensobola okukozesa abayabayaba kisukkawo waliwo okukwata abantu abagezi boolabanga ensi ebadde ebatunulidde nga gagundi mugezi obajungulule obafuule ekitagasa mu public nga ne bwe baddayo tebakyalina kye bagamba abantu ndowooza abafuuse omujungute so nga bwe nkugambye nti mwami Museveni nga mwami Museveni bw'ali mu kulwana kuba amazima gali nti naye obuyinza abwagala kitegeeza kati engeri y'okusigaza obuyinza kwe kukwata omudidi gw'ensimbi omungi muganda wange oli mugezi kyokka abantu bakuwuliriramu jangu tuteese bw'ogonda bw'oti n'akufuna ng'amanya mu bantu tokyaddayo ate akendeeza nga bwe najjano ne mbagamba nti waliwo pulaani ne meeting eyatuula gye buvuddeko ku mukyala wa speaker wa parliament Anita Among ne mbagamba yakubirizibwa Kigongo Moses nti baagala okutuuka 2026 ng'oyo omukyala abantu tebakyasobola muwa matu ate nga nakyo bakikola akakiiko kanneeka kakatuula olw'ebiruubirirwa bye nti naye 231 balina ebirowoozo byabwe kakati Nobert Mao omusajja omugeze yava e Makerere walinga Guild president najja mu nsi ng'ayogera Oluganda bulungi ayogera Oluzungu bulungi n'olwewaabwe ng'ayimirira ku TV n'akuvuma
ne mu Luganda n'ebisoko n'aleeta omusajja oyo omugezi yalina okukakkanyizibwa. Kakati Norbert Mauguma bwe buba obufumbo buganye yiteeyo ogende ewammwe oba oliawo obeereyo dda ku lujja. Naye ku lujja ky'oba omanya abakulaba bakusongamu emimwa baga omwana wa gundi byalema. Ebyo byalema. So sina bigambo biri awo nnyo ku Norbert Mau. Bufunze afuse bufumbo bwalema. Thank you. Okay, sasa Muruzinga, take yo ku nsonga za simanyi lwaki osese alagera kwogera ekigambo nti ku nsonga za bufumbo bwalema. Ninga omusajja yakakyogera kukyanga kyaddala. Edda fe obufumbo bwe tumanyi era bwe tuwangaaliddemu ogende wa ssenga n'oyogereza omwana omwana n'awandiika ebbaluwa n'owandiika ebbaluwa n'osaba taata ogende ewuwe era bw'akukkiriza n'ogendayo ng'olaze n'olunaku n'emitendera gyayitwamu egyo emitendera girina okuyitibwamu naye okusinza ku mwami oli alaga nti emitendera giyinza okuba tegyayitibwamu. Waliwo ekiyita mu lujja omanyi waliwo omusajja yayimba yagamba nti nno nti ogamba omusajja wuuna nzita naga nti leka akukube tireka akukube ng'alinga alina basiponsa aluna mubiru ng'alinga alina basiponsa kitegeeza mukwano okukola kiguma. So mumbeere faanana bwetyo musupportinge nnyo omwami oyo by the way mukwano gwaffe nnyo aluna mubiru kitooke kifansalira leero lwe mwenda mugende mumulabe. So naye mumbeere efaanana bwetyo abantu nga owekitiibwa Mao tulina bangi newankubadde nti olumu abamu balabisibwa nnyo. Njagala okuwakanya ensonga yo egamba nti erowooza nti ye President Museveni mbuye ali musobya. President Museveni si musobya. Sigambe nti musobya. Buli kyakola sigambyeko nti musobya ye kimukuulirawo. Buli kya okutaddeyo okujulirako. Okujulirako akutaddeyo. Nti bagamba nedda akagamba bw'oyogera n'ogamba nti ye oba olukale olusi ensibi gyakola oba something like that. Naye anyway ekikulu kya byonna President Museveni mwagalako kintu kimu kutegeera kwe n'amagezi ge. Era nze mpakanya gwe kigambo ky'oyogedde ekyagwe yagamba nti alondamu abantu abagezi n'abalondamu abantu abagezi. Waliwo abantu abali mu kifaananyi eky'obugezi. Waliwo ekifaananyi waliwo abantu va mu byogamba but gano ge mazima. Omanyi tulina okuba ba mazima. Omuntu omugezi aba mugezi. Kyekigiyisa empiso. Omuntu omugezi tasobola kubanga mugezi ku makya olweggulo n'aba musiru no mutuntu n'abaatenga tekisoboka. Omuntu omugezi aba muki mugezi. Wabula waliwo abantu abeerimbika mu kifaananyi ky'obugezi. Kakati ffe ne tulowooza nti bagezi ne tulookinga musajja oyo mugezi kati bw'akola ekyekisiru gwe n'olowooza nti omugezi waffe laba omwonoonye. No. Lwaki President Museveni byakola bano aba opposition bo tebabimukola? Bwebabanga bagezi. Abagezi naye tebalina busobozi. Kakati bw'oba tolina busobozi teri kikufuula mugezi. Kuba amagezi kwe kusala entoto y'ekijanyi. Tewali tosobola kugamba nti gwolaba ndi mugezi nnyo naye ekinnemeseza okusoma school fees ono. Naye nga nti musajja mugezi era n'ompa omukisa okusoma bwe nti waliwo abantu abatalina school fees abasomye ate waliwo n'abalala abalina school fees abatasomye. Ontegede bulungi nnyo nti omugezi asobola kujja ku ssomero n'agamba nti mumpeze ensaawenga wano nga nsaawa wano naye ng'olweggulo ngenda n'ensoma mumuzikirize nkole ekyo. Nti amagezi okugamba nti omuntu mugezi oteeka okukuba nti okola ebintu ebiri extra kubi abalala. Extra mile to defend y'obugezi okudefendinga okubeera omugezi because bintu bingi ebichallenging abagezi. Osobola okubeera omugezi nga mu kirasi osobola bulungi nnyo ng'oli mugezi nnyo mu kirasi
taata wo n'agamba school fees ampeddeko katosobola agamba nti nali mugezi naye taata bwe yaŋŋamba nti nange ne ntuula owa naye nandisomye ne mbeera dokita naye ng'okulembeza nali mugezi kubanga nze mu kiraasi nabanga first okyegedde abantu abamu bwe tunaakubulira bwe tugenze tusoma ne tugende tusoma ojja kuweewuunya ojja kugamba ono ndowooza ye mugezi. There is no explanation for failure. Okyegedde tosobola kuvaayo n'onnyonnyola okulemererwa kwo. abalala ne bakwennyonnyola ne bagamba bambi omusajja oyo yagezaako ekyo kibulikika bulungi than ggwe okujja onnyonnyole ontegedde. So ako kamessage katono nnyo mbadde nga kasindikira mwami Norbert Mao mu bigambo ebyo byayogedde kamessage katono kamusindikira direct mukama salamu yamba ne kamutuukako kenkusindikidde mukama waffe. So bwe tuddayo eno mu bibiina by'ebyobufuzi n'enkola y'obukulembeze esokera ddala lwakuba tetulina budde bungi gwandaba politics yava dda ate engeri politics gye yajja awakanya nkola eri enkadde ey'abakabaka naki kakati politics bwe yajja abantu bangi bamubuukira abantu bangi ne batandika omuyingiramu n'engeri ye politics ono owa kikula kino gwe bayita ono politics ono owaffe owa obukulembeze ono gwe tulimu owa democracy the winner takes it all. Okyegedde musobola okulonda akalulu awangudde n'aba na 51% nga golina 50 tulwanira mugaati mukyamazima mwene mu bakulembeze ate abatuufu. Okyegedde this is just 51 and this is 50 oba this is 49 mwenna ku level eyo muli ku level ya bukulembeze. Okyegedde bulungi nnyo kitegeeza nti the winner takes it all. Kakati kye tulina okushapeninga nga ffe be bantu kye twandise substance oba content be bantu abakola abakulembeze koza abakulembeze tebava mu ggulu bava mu ffe twegamba nti naye Vicky oyo lwaki tatukulembera kati ffe bwe tuba tulonze Vicky olw'okuba tuteeka mu kamera tuba tukoze ensobi tulina okusooka okukakasiza ddala Vicky obwongo bwe butuukana n'omukulembeze ali ku leve eyo oba kansala oba ki. Kakati ffe ekizibu kye tulina nti abakulembeze baffe be tulina abo oluusi baba bambi tebatuukiridde ffe ne tubasiiga ekifaananyi ky'obugezi. Kakati ffe bwe babakwata ne babanyigiriza emitwe ne tugamba babamazeewo kumbe boolesezza ekyawe kumbe mmwe mwakola ensobi okulowooza nti ono mugezi. Kale muntu avodde ba politician mu Uganda nga Kyagulanyi atuleetedde okulaba abapolitician baffe nga bw'ogambye bye tubadde tulabanga abategeevu nti tebalina butegeevu bwamu. Okyenzigiddeo bulungi akakuba akalabika katusazeeko neera n'akadde weewaawo nkeeko program bagiyita mpiso omukutu baguyita Vicky exclusive. Mbebaza okubanga mutuwa akadde ne mutulaba katono nnyo kubanga mu abantu bagamba ekyabagezi kati gw'opimira ku ki waliwo ekika kya kiro kyogamba nti musajja twagenda omupima nga kyamazima abagezi gali mu kiro mmeka 2 oba 3 ate tugenda opima agooli abantu abamu temubawadde buwi muki mukisa ontegedde naye nga bangi abasobola okukola kakati ate mmwe abantu bano mutawadde mukisa musinzidde ku busonga buno wammanga tubadde twogera kusoma olwaleero diguli yeeruwa bannange gwe wennyini wabuuzizza ne nkugamba n'okugamba nti ezo ssente mukyala Nambooze yatayagala zituwa nga ayagala diguli ya muki ya musajja atufugidde emyaka 3 kikiyegezaako okulaga nti tulina okulekeraawo okutunuulira ebintu ebitumalira obudde ne tutunuulira ebyo ebikola sense. Ekikulu kya byonna si muntu kusooka kuba na diguli 3 okutukulembera. Omuntu alina kusooka kubeera nga amaze otulaga nti nsobola obba kulembera ng'alina
zeeko ebirabwako President Museveni kyemuwere ekitiibwa until today katono nnyo until today Museveni yalina amaanyi n'obusobozi obubeera mu gavumenti y'Obote kuba yalimu n'abbamu ssente zonna ze yali ayagala n'akola ddiiru zonna n'Obote zonna ze yali ayagala naye yavaawo n'agamba ekyo si kye njagala okulya njaga kulya kereki ddene n'avaawo n'aleka ebirungi ebyo naye ayingira ensiko kakati ffe abantu baffe abamu bano kyebali mukola bano bo abantu baffe kyebali mukola oli agamba ndi opposition nnyo sagala Museveni ate n'ayingira parliament weewaawo kale ndoza olw'obufunda bw'obudde tukome wano tweyanzeege yonna gye tutambudde nammwe okuva gye twatandikidde ate mpaka ku nkomekerero ya programu eno mbadde ne Tone Mugenyi mbadde ne Sajime mbadde ne Samuel Zinga nze nkweyitira Samuel Zinga era njagala abantu batwale olwa brand y'ekitongole kyaffe weewaawo nze Vicky abadde ku kamera ya Ijoero era yavunaanyizibwa mu producinga Sheno mweraba n'ebisobye byonna bibiri eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze tukuba ttooki mu ebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza empiso esiiwa naye ewonya mujja kiwulira